mwami Kyagulanyi ne banno mutuyambe mutujje mu biboozibozi ebiyamba Nakyemalira okubeerawo kinagambye obwakadingo kibi nze sijja kuyimba luli luyimba lwempulira lwe mwayambako okuyimba nti buli omu asiba kiwaani wano mu Kampala byansobera dda buli omu asiba kiwaani sijja kwongera kuluwerekera yafunye akugamba naye tayagala kukuwa bukakafu kati bali abasayininze wali kikole ki bali mu under command ya kutuzanyira kuki nga Muwanga bwe yazze n'agamba kamera zaffe zakutte naye nga tajjaayo kamera gye yakoze eki gye yakutte kifaananyi bwe yakutte naye nkubuulire genda mu sako ya Parliament kati obasabe akawunti za sako ya Parliament gw'oli munnamawulire genda obasabe akawunti za sako za Parliament be baalabye ng'eri bayinza obakwatirayo abalala baziweereza ku sako za Parliament ate ne sako teyinza gaana kuba naye badde mu redi anti abaka bonna badde yusi tuli mu muzannyo gw'otalabangako now oli yawadde n'ensonga mukoze bulungi Parliament eno temuntawaanyizza nnyo mu bbaluwa gwe nodda wali n'ozina amazina nti atuwalabisizza akugana mu Parliament zonna ezaakabaawo mumusinze obutamutawaanya kati tukuwaane nti gw'osinze oba gw'osembayo ekyokubiri njagala mbawo akasiimo mumpisize kino nekiri yabyogedde oyo yabiwandiise mu bbaluwa gw'ogamba owulidde kakati bwe kiba nga bwekityo bwe kiri gwe omulonzi kati kikulage levo y'abantu b'okola ki b'olina owulidde kikulage levo y'abantu b'okola ki b'olina n'amala n'akugamba nze nebadde ku ssente za classified era classified ekola kino na kino na kino na kiri waliwo ku bogo wawulidde akitwala ku floor ya Parliament okwogera nti to reviewing a classified they are happy because they are beneficiaries bwe batuuka Parliament zonna ezize zibeerawo kize kibeerawo naye buli era ezize zibeerawo bwe baba bagenda okwongeza omusaala owulidde ne sente zibongeza luli bayongeza abamu ne baba ku milioni 25 ne batuuka ku 5 ate ezo bazifunye myaka 5 zentone nnyo zentone nnyo president kati akiikira oluyi oluvuganya president Kyagulanyi avuddeyo nti aboggodde bwe yali ava mu Parliament eyo gye yabeeramu emyaka 2 yafuna sente eza gratuity ez'akasiimo k'okubeera mu Parliament za myaka 5 lwaki teyajjako za myaka 2 ku milioni 3 oba mu mmeka lwaki teyajja kulanga nti kimazeeyo 5 omuntu waabwe mumpadde nnyingi jo wano omubaka omupya gwe baakalonda Nalukoola baadde bamusasula Parliament gye yamazeemu ennaku 2 yatutte omusaala gwa mwezi mulamba lwaki teyatoddewo nti bampeeko za nnaku 2 kale wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina onaleebo woota Lubega Mukaaku munaddi tugenda kwogera ebigambo tuyingira 2026 okweteekateeka kungi mu bisaawe by'obufuzi eby'enjawulo onayo tukwaniriza buuza abantu mbalamusizza nnyo abalabi ba TV yaffe eno MS mukoze omulimu nno aba MS kubanga abantu bangi abasubwa ebirowoozo ebirungi kuziri ze bayita main TVs naye ate ne beesanga nti zo zisavingako abantu ababa baziraba mu ssaawa ezo 2 oba 5 naye mmwe ne musobola okuyamba abantu emitwalo n'emitwalo egyandisigadde nga tegifunye birowoozo ebyo njagala okubebaza okuzimbira ddala nnyaffe Uganda nakulaba nti tutambula mu Uganda ng'abantu bamanyi abantu nga bategeera gye bava we bali n'okulengera mu maaso ate n'essuubi bannaffe mwena batulaba tubasaba nga tubasaasira ebizibu bye muyiseemu
ate n'okubeebaza okuteekako ettoffaali twongere okujjumbira ensonga z'obukulembeze ebyobufuzi n'okumanya ensonga z'eggwanga kubanga tutakola ekyo abantu bajja kutuuka bajje batwaleko n'ensi yaffe nga tukola ki tetumanyi tutakola ekyo abagezigezi abayaayi oba abasalansawo bajja kutusalanga ensawo nga n'okumanya tumanyi kikola ki kigenda mu maaso kambaagalize okunyumira puroguramu eno tweyanziza njala tutandikire mu neteekateeka ya ebibiina by'obufuzi ne bannabyabufuzi nga twolekera 2026 kisooka nga DA mumugamba nti tugenda mu kalulu twali tazogenda mu kalulu nga waliwo electoral reforms but abasambi bannammwe bo bagamba ffe tuli ready oba waliwo oba tewali tugenda kyokolera kwa NUP egamba Kawempe yali testi yaabwe era bagiyita bulungi kati bali ready okugenda 2026 mukulabako ebibiina byeteeseteese bitya nga tetunabatuuka wali ku electoral reforms ekisooka olina nga sinadda mu kibuuzo kyo bulungi naye olina ekisesa kyowagise mu kunnyonnyolera ekibuuzo kyo nti waliwo abagamba nti bo beeteeseteese era ne tesiti baagiyita tesiti y'obululu obuddako eya generation eddako eyita mu by-elections z'oba ofunye mu sets 14 ezikoleddwa eza by-elections wadde waliwo n'ezitakoleddwa eza by-elections akalulu kamu ak'ekawempe mwojje results gwe wenna owa-opposition kumpi gwe wenna opposition kubanga rizaati endala twagijja eri eya UPC weyawangula UPC ewa mukyalo ogwabo kati bwe bubanga bakuwadde ebibuuzo 14 birina okukuyisa interview n'oyitako kimu oba 2 simanyi oba bakuwa omulimu bwe liba ssomero simanyi oba bakuwa ekifo baba bakuwadde baba edda bagamba nti bamuwaludde mu kuyita abaana bayise naye bagundi abataano bo babawaludde buki buwaluze nga bagamba mugende musome naye nga bwe mwetegereza era n'abalaba mutaamu esooka nga tebigize bulungi nga muddiramu ddala ekyo nno si kabonero kalungi eriffe ekawempe awo wabaddewo obululu 2 akamu kabadde ka kansala akalala kabadde ka MP oyinza okusobola okwebuuza kansala ki eyawangudde Kawempe ye kati mulangirire kale bw'ovaayo n'ogamba nti Kawempe kyadde kiyitirivu era nze suuti ngolodde osigalira ddala nga oli wa kibogwe mu nsonga nnyingi nti era tutunuulidde ebigenda mu maaso okusobola okutegeera ensi bw'etambula era oba tojja mu kkowe lya mukulembeze agudde akaleka nkiddemu ekyo so oba togwa mu kkowe lya mukulembeze agudde akaleka kubanga ffe twali ffe ne tugamba nti akalulu nga Museveni yakakulembedde tolina kyosuubiramu ffe twabadde ffe ne tugamba nti emmamba zituganye okuwangula obululu ne bamala ne batuwaayo ke baatuwadde ffe twali ffe tugamba nti abaana kumpi 14 baasibibwa mu kalulu akagu tubadde ffe era netugamba nti abaana 18 bakoze eki bakyabuze abalala bangi bakyali 10 bakyali mu makomera nga n'ensonga ezibasibya tuzikola ki tuzitegeera ffe twali ffe ne tugamba nti electoral commission terina capacity ne kkooti za Uganda nti zaali ntuufu era tukyakyongera zaali ntuufu nti eri ill prepared eri incompetent
eri biased n'ennonda yaayo si ntuufu n'enkola yaayo ey'emirimu eri biased. Twabadde ffene mu kalulu k'e Kawempe ne tugamba nti amagye gazze ne gateking over na Electoral Commission tekyalina buki buyinza. Bw'oba ng'oli mukulembeze oba komanda ate eraliikirira ebyo obaako ekikyamu. Waakiri ekitono nnyo kiwandyolesezza kwe kutulaga nti oli mweraliikirivu. You are disturbed by what is going on. Oli mweraliikirivu. Mutima gwo si mukkakkamu. Teguwummudde olw'embeera z'olaba ezikola ki? Ezigenda mu maaso. Era banno ate bwe bajja ne bagamba naye ebintu bino ebyazze nga bizibu. Gwe n'ogaa nti ebyo ne bwe tutabikolako tebyetaagisa. Era twongera okutegeera nti either ky'oliko tokimanyi, w'oyimiridde totegeerawo, oba ne gy'ogenda tolengerayo. Kale nno ekyo ky'owagiseemu kyeŋŋambye nti kyewunyisa era kisesa. Omuntu bw'agambye ffe twayambadde dda Moko twamuyise. Ate nga n'obululu buli bu by-elections obwo bubaddewo tebuli mu kitundu kimu ekya Uganda. Tulabye okuva e Kisoro okutuuka e Kalamojja, okuva e Rakai okutuuka e Lamwo, okuva e Busia okutuuka e Koboko, obululu bubaddeyo mu bitundu ebyo sample. Ne tulaba obululu n'ekibiina ekikulembedde opposition bwe kifuna vis-a-vis abalala oba oyo gwayagala okuvuganya bw'abadde afuna. Awamu tubadde tufuna 1%, 1.4%, 0.02%. Si kabonero kalungi kubanga obuyinza bw'eggwanga lino tobujja mu kalikonda kamu. Olina okubanga eggwanga lyonna at least weewulira nti gy'oli. Ekyokubiri, obuyinza bw'eggwanga lino oteeka okuba nga olina capacity eyogera n'abo ababulina nti ne bw'oba owangudde bajja kulangirira. Obuyinza bw'eggwanga lino oteeka okuba nga bw'otuukira okubufuna threats z'obutakulangirira ne threats z'okugamba nti owaaye omusajja oyina emirimu gy'okoze okulaba nti bajja kulangirira nti gwe owangudde ate bakulangirire nti gwe atutte obukulembeze bw'eggwanga eryo, ate n'abantu babe n'essuubi era nga bagumu nti tewali agenda kukuba buso. Awo ewali ekigambo. Kati okwogera n'oyo abuyina buwangula bukuwe. Y'omu ku b'olina okwogera nabo. Okujjawo nga totegeera kigenda mu maaso. Ensi teyakatandika leero. Ensi yatandika dda, tubadde ne ba dictators, tubadde abamu nga basirikale babi nnyo batemu, tubadde ne bakabaka abamu nga babi batemu, nga bati bafa ku bulamu bwa muntu. At the end of the day okola ebintu bibiri. Ekisooka ofuna amaanyi agaŋŋanga Ssaabatemu omusibira mu bwannampulirazzi. Ng'amaanyi ga kifuba kumukuba kifuba kuvaawo. Owulidde? Nga bw'oyogera n'eggwanga lyonna okutwaliza awaki? Awamu. Obanga n'eggwanga lyonna bw'olitwaliramu n'omala okusiguukulula n'oyera olweyo n'oga nti waateredde. Bwe kitaba ekyo olina okunoonya amagezi. Amagezi engeri zonna ez'okuwuliza Ssaabatemu Nampulirazzi emusibira mu bbwa n'omuganda look tuli bantu ggwanga lino lyaffe ffenna naye olina okukola ebintu naffe bitwandyagadde bikolebwe. Ekyokubiri tukuwa guarantees ku kino na kino naye va mu mbeera embi. Va mu mbeera ki? Embi ey'okutulugunya ey'esibira mu bbwa n'ebifaanana bwe bityo. Era n'oyogera n'eggwanga lyonna okulaba nti mwenna mutuukirira, mwenna mwogeraganya naye, mwenna mumuwuliza. Abantu abatatadde mawanga gaabwe ku flame kwaka na kutonyoloka musaayi nga bwe twalaba e Rwanda, nga bwe tulabye Sudan, kati nga bwe tulabye Congo, nga bwe tulabye Syria, nga bwe tulabye awalala, ekyo kye bakola
tosuulayo gwa naggamba asiika obuki obulamu nkoba za mbogo zijja zokka mbunya engero nnyingi ezituwa ekyo mbeera ku kitebe eno nenkulembera nenfuweeta ebigambo ebyobusago nemala nenzira ewange nenkya nengoma ekyo kiyigula ettama oli abulina obuyinza sebo oli bwabeera nga mugagga ku kyalo kati gwe mugagga waffe ku kyalo oli naga ndi kangende ngumunywere omwenge naayita wali ku kkubo ku geeti gwe bwana sekanjako era gwokola bwoti n'atambula n'agenda ne gumuggwako omugagga olwo obugagga buba bumuweddeko naye boolina bo mu kisaawe bo bakulaga nti okwogerezeganya n'ono musango gwa naggomola emirundi egisinga kyetera okulaba mbyalo eyo tebyawukana bino byabufuzi ogenda okulaba ng'oyo abadde atera okuyitawo nga lwe kimubeera obubi ng'abaana wakati balina kye banaalya lwe kimubeera obubi nga waliwo ekizibu ekimuguddeko oba mwami Sekanjako mbadde nzize munnange oba oyinayo akantu n'omugamba nti ate awo wali badde watandikira so eggwanga lino lyaffe ffenna abantu abakola less than 20% nga be bali mu buyinza n'abaagala okugenda mu buyinza balina okukkiriza nti n'abo abataagala kugenda mu buyinza ate nga tebali mu buyinza nabo eggwanga lyani lyabwe okwogeraganya wakati w'abantu abasatu kuteekwa okubeerawo kababe ba ddiini ki kababe ba ggwanga ki myaka ki oba jenda ki bwe tutaakola ekyo ne bwe tuneegwa mu bifuba era mumaliza bagamba lwaki temugenda ne mwogeraganya ate olaba neeyawangula wano gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni yatuuka e Nabbingo yamanya nti Basemugere alina okwogera nabo ate n'atuuka mu gavumenti n'amanya nti Moses Ali alina okubayita ate ne booketa ne Bakatumba Wamala nabo n'abakola ki n'abayita njagala okukubuulira ne bw'oyita eri era okomawo so tukole eky'obugezi tukole eky'amagezi kati twogeraganye ng'eggwanga si mu ngeri eri transactional bwe ŋŋamba neŋŋamba nti twogeraganye tulabe amagye bwe gava mu kalulu balekeraawo okuleeta mamba nga ze baleese 23 ekawempe baleme okutemako ennamba za mmotoka nga abazirimu bambadde n'obukookolo n'ebibomboola eby'enjawulo ekyo tekikkusa lubuto lwange tekimpa kuzimba mayumba ttaka butaka kireetawo buleese environment ennungi eri abantu ba sayidi ki zonna wattu kiyamba n'abo abalowooza nti be balina ebyo gwate wandirabye President Museveni ng'akulubuuta ebbaluwa saabitegedde ebyekawempe byaze bitya abantu babaje ebbaluwa weri in black and white naye akaaba n'ennambi awoloma n'omukyala RDC bw'abo bonna BNRM bonna bali mu kaaba era nnambi yamaze yagenze mu kooti kwegamba akutwala ekiro omusiima bukoze eki bukedde kino kye twogerako kijja kuba kiyamba abo abali mu buyinza abaagala okugenda mu buyinza naye n'eggwanga lya Katonda eritali kimu ku ebyo ebibiri yona mukaku goyogera ebyo naye booli nabo mu kisaawe n'okutuula mutabani wa Nyanzi yatudde ne President Museveni kumukulu e Makerere nga ye good president bamukomeredde emisumaali tuve mu byaka bamugamba nti tolina kutuula n'oyo kugamba nti ate tusologanya tuteseganya era bye biboozi bino nga byempulira bya million 10 simanyi bino bya kutuula na Nyanzi ebyo biboozi kutula bibaati nga kutujja ku nsonga nkulu nsonga enkulu eziriwo kaakati mu ssaawa zino enkulu eziriwo tugenda mu kalulu tuleme kudda mu ssengavuddemu tufunye tuli akalulu akatafaanana bululu bulala nga 10 bwe twakabeera nabo mu ggwanga obwokezza eggwanga lino juzi twali mu kalulu abantu bafa 64 mu ssaawa 6 zokka lwakukwata presidential candidate y'omweruwuuka omulala yatambuza bigere eggwanga ne lisinika amannyo nga n'akamwa kawunya eri ensi endala zonna
nti Uganda yebeera ba presidential candidates bamala oba nominating ne babakuba ebigo mu lujjalo nga ne electoral commission eraba ne babajjamu n'engatto ne batambula bwe bati. Ebyo biswaza. Tewali ayagala kubeera na kifaananyi ekyo ng'otambula oba oli Kenya, Rwanda, Burundi oba Nigeria oba Buwalabu oba Bulaaya oba America oba Australia. Tuyagala kutambula na kintu bwe kityo. Owulidde? Ebyo ensonga enkulu zeezo. Ensonga enkulu ey'okwogerako ate lwaki tukomyawo court martial? Oli agamba nti court martial nnungi, mugambe tugitwale mu kalulu akajja abantu bagikole bagiweeko ebirowoozo byabwe. Tukikoze tutya kubanga oli agamba tewali ssente gogamba gitwale mu kalulu akajja. Oli aba agenda okulonda president alonde ba MP ababiri, omukyala MP omukyalo wa district ne MP wa constituency asooke tubuulira ku kigambo ky'okomyawo court martial gw'ogamba ki? Abawadde ekikulu. Owulidde? Ebyo bye byandibadde ebikulu. Ebigambo by'okulaba economic command heights z'eggwanga lino zigabanwa zitya eggwanga ne litajja mwanyi ebintu ebifaanaganako bwe bityo sesolaali ku bantu omunene. Owulidde? Ebyo bye byandibadde ebikulu mu ssaawa zino, si bwakadingo. Bwakadingo bwe buliwa. Obwakadingo bugiramu ekiwaani, bugiramu ekitimba bbula, bugiramu okuzanya emizannyo jangu onkwekule. Nga buno obuyaayo obubeera wali ku kkubo ne bugamba buno anzibye naye nga baagala kulaba bw'okwata ku musawo bw'oti. Bw'okwata ku musawo kubanga bamanya nti awo wali ssente ne bakugoberera nga n'okukumaakinga bakukoze eki bakumaakinze. Owulidde? So ku nsonga gy'obadde oyogerako eya gy'oleese ono ndyogerwa nti ebintu ebyo gundi yatudde ne gundi abo aboogera osooka ne weebuuza baali bayiseeko mu university be baayogedde n'omukulembeze ennyini n'abawuliriza. Mbadde ngenda kugamba nti simanyi bulungi oba Nyanzi Foot Soldier oba Kyagulanyi Foot Soldier oba Lubongo ya Foot Soldier. Nyanzi yabawuliriza n'avaayo n'asaba mutabani we okwetonda. Kakati bw'obeera ng'oli Kyagulanyi ng'ogamba nti wasomera Makerere, ng'ogambibwa nga wasomera Makerere, anti tutandise okubuusabuusa oba omuntu eyasomera Makerere toyinza butamanya buvunaanyizibwa bwa guilty president. Toyinza buyinza kujjako nga ekibaluwa baakikugulira bugulizi tewayitayo n'ojja ku graduation okulaga nti mbadde ensoma naye nga obadde tokola ki tosoma. Ffenna bwe tuba Makerere mwaka gumu, myaka ebiri, myaka esatu, abalala 5 ne bye tusigala tuwulira n'abaana baffe babadde tumanyi obuvunaanyizibwa bwa guilty president. Tubumanyi. Guilty president nga waliwo program ey'okkebera siriimu ku tekinologi omupya ng'akolera ku ssimu nga badooni bonna bagenda kubeerawo, nga university chancellor agenda kubeerawo, university administration egenda kubeerawo, communities ezizze, NGOs nga n'abakulembeze kaabe president ng'agenda kwogererawo. Guilty president eddoboozi ly'omwana omuvubuka omuto asoma ku university. Wajja ne bamutuuza n'atuula mu kifo kye ng'abakulu abalala be batudde, oba alinaanye president oba tamulinaanye, gwali eri n'owulira nti ekyo yakoze kikyamu, obeera MDD. Nayo kosi era bagisoma. Bali ab'omu wino bamanyi MDD kye kitegeeza. Si yona yennyini gwe mmanyi. Okimanyire mu music, dance and drama. Andi waliwo MDD nga ya plus ne MDD nga ya minus. MDD nga ya plus ebeera mugezi ddala ddala ne MDD nga ya minus ebeera musiru ddala ddala. Kati gwawo gw'omanyi oyo kyabeera. Sikutegedde naye. Kale abawulidde bawulidde. So bwe tuba tetuli ekyo, nze sinnalabako abo abagolola ekkanzu akalulu bwe banaakawuliramu President Museveni bagenda kudduka mu ggwanga lino. Debate bw'eneebeerawo nga President Museveni agiriko, ate simanyi bannaffe Bakyagulanyi gye banaabeera. Bajja bbeerawo mu debate. Bwe ate obeera otya n'omutemu?
Sigwe batugambye nti oli Saabatemu. Kubanga Nyanzi yagambye mwana wange chachi hiro godde naye mutemu tudamutula naye. Saalabako president Kyagulanyi. Leader opposition today. Ngadduka mu parliament emirundi gyonna President Museveni gye yajjayo. Nga y'olwamulengeranga wali ng'amyansa. Saakirabako. Naye babadde bagana ogenda mu budget obadde obiraba saakirabako. Ekyokubiri sinnamulabako n'omulundi ogumu gadduse mu Uganda olw'okuba Museveni mwali. Nabeeramu. Kyekimubeesaamu okubeera n'omutemu. So kati statement zaabwe tezikwatagana. Ekirala ku ssente ezo okuli n'omukono gw'abakolagana ne President Museveni zaakozesa. Eziva mu Electoral Commission. Zaakozesa okulinnya ennyonyi buli lunaku, okutambula gy'atambudde, 100 ekiyita ku buli member wa parliament, ne member wa parliament takikwatako. Siwulira bw'azigaanyi. Bannange mutulekeemu. Tukooye okusiruwazibwa. Kati omwana Kyakiru Ssentamu ayinza atya okusinza bakadde b'amagezi. Anti kyeŋŋambye nange era ndi mu kwewuunya. Ayinza atya? Sigambye nti abasinza. Naye ayinza atya okubasinza amagezi? N'ategeera nti bakulonda nga guild president, gw'obeera omukulembeze. Kakali ekitegeeza nti ne mwami Kyagulanyi leader opposition yafuna obululu 3,630,000. Naye tamanyi buvunaanyizibwa bwe nti ye leader opposition. Abumanyira yajja ku parliament ne basoma lwaki alonda ba Right Honorable Yoweri Bushekezi okugenda babeere ne Museveni eri ne bannabbanja abatemu. Lwaki abalonda? Tuleke mu bagundi. Today wali kuneteekateeka ya political parties n'ebisinde kati nga bino DA. Ate waliwo abantu bye batoogera. Ewiiki eri omwana wawangulidde obwa guild president baateekawo wa Nuupu bo bennyini ne baddira member wa family tebamuwa kaadi. Najja independent. Omwana oyo akola mulimu ki? Omwana ono oyo Kyakiru Ssentamu. Muyizi? Wa myaka nga 18 bwe nawulidde 19. 19 so ayinza nobanga gisusaamu. Oba 2. Akola mulimu ki? Kubanga bwe yali akola campaign ne ssente yazisinza owa Nuupu. Ate nga bakadde be bamuwerekera. Mukadde wate yamuwerekera nga ate nga bamuwerekera. Ate nga waliwo wa Nuupu. Gundi mubulaza w'ekibiina. Bye nkugambye eggwanga lino embeera y'ebyobufuzi by'akadinga ebyo tutabireke. Tujja kugwa wabi. Tuyina oli musibira mu bwana mpulira zibi. Mutamanya ngamba naye kizibu. Kale tugatako kadingo. Kiwani kitimba bbula. Tuba tugenda wa. Ate nga tukyalina n'ekizibu ekyaffe ffe bennyini. Ekyokubeera batebinkwatako. Ebyo bizibu ebyo ebisatu. We have to deal with them. Tebinkwatako nga biva mu ffe ababulijjo. Tebinkwatako ffe ababulijjo. Ffe bannamawulire ffe abalimi. Ebitukwatako. Era byabaka maluli yali ngagamba abalonzi mutwalo 19 mukenda ekawempe North. Wajjako wati abantu emitwalo 3 okulonda. Ate oba okyali ku ekyo. Bakansala 91 nga gwe olinako kumpi 7 mu bameka 7 mu 8. Ate olonda otyo owooli gw'ogamba nti mutemu. N'abasinza obululu. Gw'oyise Saabatemu, gw'oyise Saababbi, gw'oyise kiki, ate n'abasinza obululu. Ate nga gw'omuyinako whip. Ntegeeza gw'omufuga, gw'omulagira, gw'omubulya ekyokukola. Ali ku tikiti yo. Kati oba okyanenya abalonzi ate n'olaba levo ya kansala. Kati ate oba okyali kwabo ate n'olaba ba paalamenti. Ate oba okyali kwabo ate n'osanga abakulembeze b'ebibiina. Batambula ki? Webale.
NRM nayo gyeri, NUP nayo gyeri. So ona batugende wali ku neteekateeka yammwe mukulabako. Tugenda mu final match, training zibadde zitya? Training mbi nnyo. N'emikisa gye tufuna tetugyeyambisa. Abakulembeze ba commanders oba ba leaders oba ba captains ba team be basinga okubeera ab'ekibogwe n'obutamanya biki bye tuteekwa kuteekako focus mu kiseera kino okusobola okuyita awabi n'okununula eggwanga. Omanyi waliwo kye bayita okusuula olutuula. Ensiko eba nnene. Naye lwaki abayizi basuula olutuula ne bakwasa ensolo? Ogirindira mu kkowe. Mu side gy'omanyi nti wano tejja kusukkawo. Era bw'ogirindirayo oba oli awo ng'ogikoze eki? Ng'ogifunye. Ennyama ojja kufuna, bw'ebanga ensolo ebadde eri ebirime nabyo ojja kuba okiwummuzizza mu action emu, kusuula lutuula, kukwasira bulungi na kutaayiza bulungi, ensolo n'ogikwata n'oba ng'ogirina. Emmere ne mufuna, bwenva ne mufuna, neerekeraawo okulya ebirime, essanyu n'olireeta mu community naye ng'osudde lutuula. Tolina kumala kusaawa nsiko yonna. N'ebyobufuzi bwe biri. Tetulina kukola everything. Naye tulina okukola ebituufu bituyamba okuva awabi we tuli. Electoral constitutional reforms and administrative reforms. Owulidde. 2, tukole minimum policy and governance agenda. 3, twogeraganye abasobola ffenna. Tukole kye bayita critical mass. Tutandikewo momentum etalemererwa, etadda mabega. Ntegerekese bulungi. 4, tulongoose embeera tuleetedde okutuulwako bino byonna. To improve the environment under which mutugoverningira eggwanga lino. Rule of law. Not rule by law. Omumuvudde ebya court martial. Okwenyika kwonna okugenze mu mbeera bwetyo. Mumuvudde corruption onoomulwanyisa otya. Osobola omulwanyisa mu kkoweeri. Noonya abakulembeze ab'ensa, abateeketeeke, ab'omutindo. Teekateeka infrastructure egenda okubaleeta. Teekateeka infrastructure egenda okubaleeta kubanga abantu bangi bayingira dda akanyigo ka tebinkwatako. Kubanga abantu bangi abandi badde abakulembeze bayingira obwakadingo. Kubanga abantu bangi bayingira obwekisibira mu bbwa. Sala amagezi ebyo bw'odiringa nabyo osobola okuleeta abakulembeze abateeketeeke, ab'omutindo, abafaayo, abalina obulumi eri eggwanga, bamwoyo gwa ggwanga. Togenda kubikola ng'oli mu kadingo. Ekyo kintwale ku kibuuzo kyo kyewabadde ombuuziza nga tutandika. Kyewabadde oyogeddeko ebibaddewo. Laba kadingo gwe tulimu mu kya ani yatutte ekikumi. President mu baluwa ye era teyeegaana ssente. Kati gwe ku president ye kagoola byeyo. Eyagabye 10 tayagala kwogera. Eyakitutte tayagala, gwe bakiwadde tayagala kwogera. Muteeka lya corruption. Agabye ne gwe bawadde bonna bavunaanyizibwa kyenkali. Etteeka eryo weriri mu ggwanga lino. Ate laba kadingo omulala. Gwe leader opposition, gwe mukulu wa park, gwe mukulu wa Buganda Caucus, oyina eddakiika zo ku floor, n'ojja n'otandika okwogera ebitalina makulu n'oleka ebyamakulu. Twabalabye, twategedde, ne kamera zaffe zaabakutte, waliwo ababakutte. Just come ku floor. Gamba Madam Speaker Nyabo, this is a matter of national importance. Olunaku lwajjo nawulira amawulire n'entega kamera zange. Mwami Kisawuzi ne mukyala Nakayiza
benatumye okutega kamera. Ulira Mwami Kisawuzi ne mukyala Nakayiza banyambyeko okutega kamera. Bino bye bifaananyi. Nabona balina sente za. Sekanjako yayingidde mulyango guli omwabadde ekitavu kubanga gundi yakituteyo yayingidde alina kisawo yafulumya alina ekisawo. Era n'okiraga nti kikino uno omulabye essaawa zabadde 3 n'eddakiika 5 yabadde avuddeyo ng'alina ekisawo era n'atambula n'akiteeka mu mmotoka. Atubuulire ekisawo ekyo kyabaddemu ki. Ssebo mwami Ssekanjako tubuulire ekisawo ekyo kyabaddemu ki. Tojja wali kwogera byambu nga gwolina immunity ya parliament y'eggwanga nga gwolina obukulembeze bw'eggwanga oli mutwawulidde gwe wagamba nti ogenza okukiikirira abalina n'abatalina ddoboozi kati oli wano obumbujja nabigambo bw'ogamba mbu bw'ogamba naye yazijjeyo akole bw'atyo oba bw'atyo. Laba obwakadingo buno nze president era nze leader of opposition nze president wa opposition yaha webale nnyo ssebo omuntu yenna yajjayo sente era ajja kukiraba nze tubamanyi twabategedde ne mu opposition mwebali lwaki toboogera gwe balinako whip omanyi okuba n'omuntu whip gwe balinako oluga n'obukulembeze bw'oba omanyi Ssekanjako yajjeyo sente come and say it. Come and say it. Lwaki okireeta mu public okutumalira ebiseera n'okuteekawo ekiboozi ekitagenda kuggwako. Kiboozi bw'oba omanyi President ebbaluwa gye yawandiisa ate yina aliko na beta newandibadde ye yagabye ezo ze batugamba. Owulidde n'agamba nti mwe zavudde wano ebyo yabyogedde. Owulidde nobody is even taking him on kwekyo ekyokubina abagamba mwajjeeza ebisiyaga eri zaali bweziti nga tewakuba nduulu. You see he's a little bit more direct. A little bit more direct. Ate nga kugambye nti ffe twakuta abantu ku kamera baliwa be yaleesa akatambi kaliwa ne kandibadde ka dakiika 2 tubategeere. Why do we guess? Ssenyonyi member wa parliament. Mu parliament yakola mu mulimu ki? Lwaki abiteeka eri ku kiro kitwala omunaku? Lwaki ateeka ku kiro kitwala omunaku? Kati bwebanga awo wetutuuse nga parliament yatubalabise ne muwanga yandisobodde okujja n'agandi mukama wange gwe nnyimiridde mu kifo kino antumye nnyabo mukyala sipiika okukiikirira bannange ng'ensonga yiino. N'agiraga ensonga yiino bulungi akatambi ke baateekayo gye buvuddeko mu IT aba IT computer ne zivaako. Ssenyonyi yakaleeta nako aba IT mu parliament sipiika n'agamba bakazannye masannyalaze ne gagenda. Ebyo ebintu bye tuzze tuzannya nga bye twalaba kuba mu tulaki n'ensonga ze gye zaakoma ne gye zitaakoma. Ebyo ebintu bye twalaba ku Zaake ng'ayogera ku ssente z'ekibi. Ziriwa ssente z'ekibi? Tokyazijjukira ng'agenda okuwasa. Ze yakanyuga. Agamba already bali abazimuwa baali bamuwako dde. Ate bazireese bwe yakasukira taata we. Lwaki yakasukira taata we n'atakasuka mu crowd? Lwaki yakasuka mu crowd abantu ne bazigabana? You see abantu batubuzaabuza. Taata we n'agamba oyo mwana tamanyi makulu ga ssente. Lwaki yakasuka wa kitaawe? Bwe kiba nga kiri genuine yali ayagala abikasuke ng'ebisasiro. Lwaki yakasuka mu bantu? Bo baali zirwane. Yes. N'omanya nti kazibadde za kibi naye abantu abanaku bazikoze eki bazitutte yakasuka wa taata we. Maama okwonga kuba kukasuka. Abantu abasinga bagamba omusajja ssente aziganye. Anti kati nze siri mu bantu abo. Gwe bw'oba oyagala beera mu abo nze omutwe gwange gukola. Aliwo abantu bangi ate nga twenyize. Ne taata yennyini omanyi mwami Butebi tatuula mu ntebe ye wali yekka bw'ati nga taata abeera mu bantu ye tabeera mu gundi.
lwaki yakasuka wali wali taata tulina wano kati eno discussion ya milioni 10 etegeeza ki mu kwa kutudivertinga wakyogedde mu ntandikwa indirectly diversion dealing ne problem eno head on eve mu kubo twogere ku byamakulu tubuzaayo omwezi gumu ebibiina bibenga bimaze primaries zaabyo tubuzaayo emyezi 2 tandika okulonda ebifo ebimu ebigenda okubeerawo emyaka 5 bavubuka abakyala balemu tubuzaayo emyezi 4 3.4 tugende mu nomination z'ababaka ba parliament ne president kati omuntu akuleetedde ekibozibozi n'oli bw'ava gy'avudde mu kifo ky'okukubulira tutambudde ebweru twafunye kino mikwano gyaffe gitugambye kiti tetugenda kukkiriza elections zino kubeera bweziti akutuusiriza mu 10 gwe mukulembeze kati oyagala tugamba nti 10 mu kitwale kiri serious kuba n'abaffe baazigyeyo lwaki toboogera lwaki toleeta bujulizi bwakyo lwaki gwenyini abo baazigyeyo todiiringa nabo kino kye yateekawo ky'okusayininga bwe bakakasa tebafuna ssente sayininga wano kira kikiyamba kakati ssebo bakasayininga 7 bwe bamala okusayininga ne kiba ki bwe baba bataafunye anti eyagabye yaganye okutuwa obukakafu mu kugaba neyafunye akugamba naye tayagala kuwa bukakafu kati bali abasayininze wali kikole ki bali mu under command ya kutuzanyira kuki nga muwanga bwe yazze n'agamba kamera zaffe zakutte naye nga tajjaayo kamera gye yakoze eki gye yakutte kifaananyi bwe yakutte naye nkubuulire genda mu sako ya parliament kati obasabe akawunti za sako ya parliament gw'oli munnamawulire genda obasabe akawunti za sako za parliament be baalabye ng'eri bayinza obakwatirayo abalala baziweereza ku sako za parliament ate ne sako teyinza gaana kuba naye badde mu redi anti abaka bonna badde yusi tuli mu muzannyo gw'otalabangako now oli yawadde n'ensonga mukoze bulungi parliament eno temuntawaanyizza nnyo mu bbaluwa gwe nodda wali n'ozina amazina nti atuwalabisizza akugana mu parliament zonna ezakabaawo mumusinze obutamutawaanya kati tukuwaane nti gw'osinze oba gw'osembayo ekyokubiri njagala mbawo akasiimo mumpisize kino nekiri yabyogedde oyo yabiwandiise mu bbaluwa gw'ogamba owulidde kakati bwe kiba nga bwekityo bwe kiri gwe omulonzi kati kikulage levo y'abantu b'okola ki b'olina owulidde kikulage levo y'abantu b'okola ki b'olina n'amala n'akugamba nze nebadde ku ssente za classified era classified ekola kino na kino na kino na kiri waliwo ku bogo wawulidde akitwala ku floor ya parliament okwogera nti to reviewing a classified they are happy because they are beneficiaries bwe batuuka parliament zonna ezize zibeerawo kize kibeerawo naye buli era ezize zibeerawo bwe baba bagenda okwongeza omusaala owulidde ne sente zibongezaawo luli bayongeza abamu ne baba ku milioni 25 ne batuuka ku 5 ate ezo bazifunye myaka 5 zentone nnyo zentone nnyo president kati akiikira oluuyi oluvuganya president Kyagulanyi avuddeyo nti aboggodde bwe yali ava mu parliament eyo gye yabeeramu emyaka 2 yafuna sente eza gratuity ez'akasiimo k'okubeera mu parliament za myaka 5 lwaki teyajjako za myaka 2 ku milioni 3 oba mu mmeka lwaki teyajja kulanga nti kimazeeyo 5 omuntu waabwe mumpadde nnyingi jo wano omubaka omupya gwe baakalonda Nalukoola baadde bamusasula parliament gye yamazeemu ennaku 2 yatutte omusaala gwa mwezi mulamba lwaki teyatoddewo nti bampeeko za nnaku 2 omwezi gwatakola gwe yakolako ennaku 2 bagumusasudde n'azitwala lwaki yagaa nti bampeeko za nnaku 2 kakati nze ebyo saagala bitumalire ebiseera tubadde nabyo n'abanaagendayo bajja kukolera ekintu ekyo
bwe tuba tetudirinze na bintu bigalawo corruption, ebintu ebigalawo akuleeta abakulembeze ab'ekibogwe, ebintu ebigalawo okusigazaawo obusibira mu bbwa nga bukyayinda with impunity, nga tewali abukuba kuki ku mukono. So ebyo byebintu bisaana okwogerako kati. In any case, nange bwe mbanga nkola kibalo, abo bafunye 10 babawadde sente za nyongeza za myezi 2, ate bagenda kufuna obusiimo obusingako naawo. Kati nziraawo njire parliament okutuula olutuula lumu ng'etudde wali emunyonyo bilioni 5 n'omusobyo. Kati nzire wano neekube mu kyoto, amabeere nga kube mu kyoto, bannange no, bwe babeera bali genuine. Mwami Kyagulanyi akole ne banne, mbagamba kino, ne gwoyita omubi omuyigirako. President Museveni mu kiseera kya Idi Amin, Lutwa ne Obote, kansa yaliwo mu kiseera ekyo yali afuuse kansa w'emmundu. Era ng'omuntu abeera n'emmundu yabeera kabaka. Era ng'omuntu aba n'emmundu yabeera n'obugagga. Ne mu ssomero abaana b'oyita ojoko nga tobakoonako wabasokolo n'abalala. Era ne bw'aba musomesa munno n'akulagako ku pisto ng'omanya nti omulekedde ebibye. President Museveni bwe yamanya ekyo, n'amanya nti ne resources yali azeetaaga, yakola ebintu bibiri. Ekisooka, buli yamuwanga emmundu ng'aga nti weebale nnyo ssebo, weebale nnyo ssebo. Yatandikira ku emu n'agenda ku 5, n'amala n'afuna 27, n'afuna 10, n'afuna 2. Bwe yatuukira Mbina ng'asazeeko Luweero Twayango, bwe yaweereza 4,000 ng'ekibuga akiwambye. Okuva ku olwo okutuuka olwaleero, olubundubundu wakkakanyizibwa mu society eno, era olwaleero njagala kubuulira as we speak today, obwakabaka bw'emmundu yabudemystifying lwakuba yennyini yabukomyawo kaakati. Simanyi ontegedde bulungi. Yagenda n'akwata ssente z'ebyuma by'emmwanyi n'emmwanyi ezaalimu n'atwala eza banka paka lwe yanunula eggwanga lino. Ebyo nno tebyali bikolwa birungi. Yali yamenyebwa amateeka. Njagadde okugamba olwaleero. Njagadde okugamba baba serious. Mwami Museveni n'akwata bilioni 5.3 n'aziwa arm of government. Ekozesenga bwekola ki? Bwe pleases. Ate nga arm of government yeri yegamba bandyagadde okunyweza ground eyo ereme kubanga Museveni yagifuga, bonga be bagikola ki? Be bagifuga. N'akwata bilioni 11, be babaka 10 Mwami Kyagulanyi baalina bilioni 11. Anti na si leader opposition. Neba nabala ne press conference bajja. Si leader opposition. Bilioni 10 nemu. Nazikwata naziteeka mu mikono gy'opposition. Azikutaddeko gwe gwomanyi. Naye bwe yabanga atwala ziri eza banka n'ez'emmwanyi, abandyagadde bandisobodde okweyozaako ennaku. Bagandi ezo tezaali sente, baddulago bandisobodde okweyozaako ennaku bakatongole n'abalala n'abakyotala. Lwaki bo tebeeyozaako ennaku ne bamanya nti zino tuzifunye za struggle? Abantu b'e Rubaga South wano nga baalwana okuleeta omubaka. Omubaka oyo yayitako milioni 10 ekya buli mwaka ne kigenda e Kavule nga ye tazikutteeko. Tewali alijjukira bantu ba Nuupu ba miruka gyange 8 abe zones 7.5 oba beetaaga infrastructure oba beetaaga okuyambibwa mu kkunga abantu. Naye ne kino 10 kye bawadde omubaka. Mwami Kyagulanyi, Aloysius n'abalala bakimye abantu mu myezi gino 4 bateekereteekereko constituency bagobemu buli muntu yenna awagira enkola embi. Okitegedde? Bagobemu buli muntu yenna awagire. Bakkiriza Mwami Kyagulanyi byazannya biyamba Aloysius kulya muli kimugunyu, byazannya biyamba Museveni kwongera tutuulako. Kubanga ne bazizaayo eze bilioni 11. Mwami Museveni ajja kuzeeyambisa mu kalulu akajja atutuuleko obenga tolina kyoyogedde kubanga sente ajja kuba alina nga gwe tolina. Simanyi otegedde bulungi.
ndagula abali wansi n'abali waggulu ate alozi yasibwa azisigaza naye nga abantu bagenda babongero balimba nti yazifunye abantu basigala balina kye bafunye alozi yasazirira muri kimugunyu kakati ni wataba awayambye ki munne byonna biyamba Museveni kwenyweza mwami Kyagulanyi ne banno mutuyambe mutujje mu bibozibozi ebiyamba nakyemalira okubeerawo kinagambye obwakadingo kibi nze sijja kuyimba luli luyimba lwempulira lwe mwayambako okuyimba nti buli omu asiba kiwaani wano mu Kampala byansobera dda buli omu asiba kiwaani sijja kwongera kuluwerekera kakati opposition obojiwa mu percentage out of 100 eno ojiwa meka kati ojiwadde mmeka kayogerera wano zojiwadde zenjiwa katono mulungi abankumire kali nonga tunda bakumaliza tule kumaliza naye njagala biyo nga mwami Mukako munabi yabufuzi abiruddemu tuina banabi yabufuzi gazoke kubuze na kana kati sebo sekali yako simanyi kibina kyo wagira naye katugambe nti owagira NUP oba oliwo opposition onogera mu meeting bamukulu Kyagulanyi ne Banyanzi je banayita bakugabe nti mulete bupoloti bwammwe tubutwale tubusingeyo mu bamanerenda tusobole okufuna sente za campaign asijigenda lwaki bana byafuzi buli omwali mukwekusa sijigenda babadde bagalayo bilioni nga 5 ate nawo olaba balabisiza nnyo sisweewolaako nawe tuteekayo sente omulala asobola okwewola naye nze njala tugende waniŋŋambye okusiza gye tuvudde bagende bajjeyeeze eziriwo ze baba bakozesa tujjewo omusajja twambale engule ekyo nze kinsingira ekyokuŋŋamba nti nti tugenda kwambala engule emmeeri eri wali Mombasa tomanyi kiriko eyagirese tomumanyi kapiteeni waayo tomumanyi byetwala tobimanyi obudde bweneemala mu kafo ke Mombasa tobumanyi n'akafo kerimu properly tokamanyi naye oli ku muntu wa bulijjo omugamba nti yiiyo tugenda kwambala engule nze akoze kiri n'agamba let me use that nyweze infrastructure mwami Alozias ofunye milioni 10 kwatako milioni 5 zinyweze Lubaga dirako milioni 5 zitukoleyo constituency ebugishu n'awalala wakiri omwana oyo w'Emakerere futu soja atalina sente za nomination atalina bifaananyi naye tumuteerewo omusingi kubanga naffe abamu wano twayitamu nga tetulina kye tulina oyo ansingira emboozi eri egamba nti abo abamu kubatawuliza kibiina Kyagulanyi nti wadde abamu baffe balidde sente za Museveni naye mutandike okubeesimbako agamba bafutu soja n'abalala era mutandike obbaguba ebyo gye bakola ki si emboozi yemu gye twasoseemu eya senta mu Kyakiru si emu eya senta mu Kyakiru baawukana bati oli adatudde na president bagoba opposition na president Mr. Mukako munabi yabufuzi abiruddemu emboozi eno yabuli omagenda yeesimba ewaabwe benga omuntu ogyogerako nti bw'obanga yeggwe wayiswa enaka wavaawo genda yeggwe tugaziye olutalo tugaziye struggle mu opposition gwolaba otya ate ze emboozi zago gwolaba otya sebo mbi lwaki oyagala kusooka yange nga gutonawayiyo gwe taala yaffe emboozi eyo yeetaaga n'okubaganyako ebirowoozo obanga mu kuwangula obululu wenkanankana ne Dr. Kiiza Besigye emyaka 5 emabega eyafuna milioni 3.5 gwe n'ofuna milioni 3.63 naye ng'ogijja Buganda na Busoga n'okukungenya abaana bonna babenga balonda bave wa Museveni kuba ye yali abawangula luli naye ate ekyomukisa omubi akyoli gye wajjanga obululu Museveni n'agitwala Lango n'agitwala Sebeyi n'agitwala Teso n'agitwala Kalamojja n'agitwala Madi
n'agitwala, West Nile n'agitwala, Bunyoro n'agitwala, Tooro n'agitwala, Lwenzori n'agitwala, Lukiga oba Kigezi n'agisigaza, Ankole n'agisigaza. Kyokka oli wano oyimba olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, n'oyimbya n'okolobya. Naye nga mu myaka ena gy'obaddewo nga kuba gye twasookedde mu bululu seetisi ez'akabeerayo obadde ofuna 0.4%, 1%, 14%, less than. Meaning nti ku luno toyina bululu bw'ogenda kwongerako eri. Meaning nti toyinaayo resources z'otaddeyo, toyina maanyi g'otaddeyo, toyina babaka b'osindiseeyo. Ate ng'olabye n'ensobi tinewagezaako okusindika omubaka, wasindika sultaani mu kifo ky'okusindika Ngambeki oba Mateke ekisolo. Owulidde? Oba toyina kyoyiga muganda wange. Bw'wasindika sultaani wafuna 0.2%. Gwe leader wa opposition, gwe kibiina ekinene, gwe okunga bannaabwe opposition, gwe komanda waabwe. Meaning toyina bw'osindiseeyo, toyina sente resources z'otaddeyo, toyina maanyi g'okoze eki g'otaddeyo. Naye ate eky'omukisa omubi ate ne wawangula luli nga weefubazze n'owangulawo. Museveni we yali awangula kati otandise kumuwaawo otya. 1 we mukaayanira buli kimu wekiri. Wokumye mukaaku, wotadde Rubongoya, wotadde Nubianiri, wotadde Katana, wotadde bonna bali awo. So bwe banabeera balonda balina kulondako omuntu ki omu. Ekyabadde Kawempe wakirabye. Abantu balungi nnyo bonna 11 bonna bajjeeko omu, abalala obatuze. Obatuze anti gwe ekyo kyoleese. Kati ate era bo be baduumira Lubongoyo okujja wano. Kale ab'e Kawempe kati be baduumira Nubianiri okujja wano. Be baduumira Katana okujja wano. Kubanga gwolese nti emboozi eyo. Kakati bwe kibanga bwe kityo bwe kiri nakyo kirabe ekyokubiri. Okozeeyo ate ekirala. Ate Buganda yandibadde awamu. N'abagereka omuyisizaamu eggaali, Kabaka omuyisizaamu eggaali, ani omuyisizaamu eggaali. Buli omu akirabye ne ba Bishop twadde ku mukolo jjo. Nga bagamba abantu abayisaamu Kabaka eggaali mu bulwadde twabamanya era twabategeera. Gwe ebyo ebikolima ogenda bikola otya? Ate nabadde ndi awo ng'abakyabazinga nabo baga sebo gamba ku majeego, gamba ku majeego ag'ettake, agawa, ag'e South Africa, agayisaamu Kyabazinga ne gagenda ne mu kisenge ne galeeta maama waffe ne gamuyisaamu eggaali. Kakati ebusoga tewawangula na bamwemba ba parliament, wafunayo omu. Kakati onoofunayo otya akalulu nga abasoga bakunyigidde okutuuka ku ekyo. Nze nsaba taata wange ebyakadingo tubiveemu, ebyobufuzi ebyakadingo tubiveemu. Bw'oba oli serious okugaziya omulimu guno, deploy Esebei, deploy Elango, deploy Arua. Totwalayo Momboze bali be balabange Momboze abalemereddwa kati mukakuba omutwale Esebei. Amukaku talina genda Esebei. Bebala waliwo omwana gwe baatwale bamusimbe Manafa. Omwana yeyiga. Kati ebintu ebyo bikutabula obwongo. Kati kutwala Sekanja ku embalala. Kati awo tusooke mu abatulaba. Nammwe musalewo leero bwe mubanga temuliko kibaliko. Ku bantu abo ababiri ani akolerera oli? Ani asinga kati okukolera mu Museveni okufuna obululu obungi mu myezi ena egijja? Katonda omulungi abankuumire. Kale wonna abadde osinzira okubeera nga otulaba naye mukulike eyo Lubaga. Lubaga twavuddeyo twebaza Katonda
Ssaabasajja okweza emyaka 7 ne Buganda okulaga kyerina nti mu buzibu obuyitirivu Kabaka ono eyajja mu kuzzaawo Obwakabaka n'Obuganda mu buzibu obuyitirivu byakoze n'otunuulira ebyobulamu okuva ku ngeri ey'omuggundu yamba fistula yamba siriimu janjaba kino omusujja ng'akunga abantu beesasulire okugenda mu misinde ne tutuuka okuba nti kati emisinde gino gigeraageranyizibwa okuba nti gikwata 3/4 mu nsi yonna naye ng'abantu bagyesasulidde ate sente n'azikwata zonna n'aziwa ab'ebyobulamu nga tataddeemu nti Kabaka yanaasalangawo kino oba kiri n'azibawa mu bujjudde abasawo ne beeyagala abalwadde ne beeyagala amalwaliro ne geeyagala obulwaliro ne bweyagala n'atakoma ku ekyo n'aggulawo health centers okuva ku esooka okutuuka ku yookuna nga bwe twalabye esongozeddwa. Ssaabasajja Kabaka ono asaana kujjukirwa nnyo. Ekyokubiri n'aga nti ebyokusoma n'aggulawo amasomero pre-primary, primary, secondary n'amalala n'ateekayo agamu abasomesa n'asalira ku bazadde fees nga bawa bursaries eza buli mwaka buli kitundu buli kasonda n'ateekawo university n'ateekawo college mu bbanga ettono n'atakoma ku ekyo n'ateekawo ebyakagirika laba characters eyaleese ze muyita tractor laba ze yaleese buli saza naye tractor ye negenda okumalako ng'esinga parish development model emirundi 20 kubanga buli parish esobola okuba ng'erimidde abantu 2,000 naye nga buli muntu asobodde okulima eka namba ate nga okulima eka namba kyandituteeko miliyoni 2 naye yoona akikoze ng'ataddeyo tractor. So basebo ne banyabo twebaza Obwakabaka atugasse atuwadde civic education buli lwayimirira n'abulya n'abavubuka nti mulize nnyo abantu abakulu be babagamba temuddaawo kuyisa mu bantu magaali. Atuteddewo ebisaakaate ne maama Nnaabagereka Obuganda bulina kyebulaze mu buzibu obuyitivu nga tebusolooza musolo bunyigirizibwa n'erinnya lya Buganda balijja ku maapu ya Uganda. Oteekwa okwebaza abantu abo omulimu gwe bakoze. Wonna abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano ne Honorable Walter Lubega Mukaaku NDA Munalubaga ey'Omumaserengeta. Ate nsaba abantu baffe tuzuukuke gye twali twagwa ffenna twekwate wamu batuyimbenga nga bayimba Lubega ku Lubaga ne Lubaga ku Lubega ba people ku Lubaga ne ba people ku ki ku Lubaga tusobole okufuna abakulembeze ababaka ba councillors ba LC ab'omutindo nange Mukaaku Lubega sijja kubalekereranga mundabiranga ddala. Tukomye wano olunaku olwaleero akuume atakuumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.